أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه الموت صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى بأثره واستقام على ضربه ونهج بنهجه إلى يوم القيامة. أما بعد أيها المستمعين الأكارم، تبتم ما نشاءكم وتبوأتم في الجنة منزلا، سائلين الله رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذا البيت من بيوت الله أن يجمعنا جميعا يوم القيامة، إنه ولذلك مولاه. فالمرء إلى سبحانه نكسب يا وجه محمد صلى الله عليه وسلم يتموي الله سبحانه وتعالى وبالزاونا تيم يومبازي وتسينزيزا الله سبحانه وتعالى وتشما يولوني في النار يومينا ikirooti ekyokusula mu ttaka ekitamanyikiddwa kinaabaawoldi, naye ennyumba zino tukoleramu ogenda okuyingira ng'olina kyogenda okusiŋŋaana ow'ekitiibwa rabbuna yatulaganisa bulungi ba'da al-mawti liman ista'adda khayra, muntu yeeteekateeka agenda kusanga bulungi bwereere. bannaffe bamaze okuyingira tebakyadda ku mukini w'okola otya. N'abatusooka bwe batyo baali bajjanga lubasomba mpola 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 kutuusa obulembere gwaggwawo. Sahaba yitibwa Abdullahi ibn Mas'ud, ebirungi bye bingi, yakola nnyo olukolo lwali oluyitirivu kutuusa Mubaka sallallahu alaihi wasallama akkiriza ebirungi byakoze, n'ayogera obubonero obulaga nti muntu wa mujana radiyallahu anhu. Naye omulembe gwa Uthmani, Umar radiyallahu anhu yamuwa obwa qadi Kufa, n'abeera qadi, n'alabula ebbanga ddene era n'amuwa n'akulira n'ebbanga. Naye alwala obulwadde Allah bwagenda okumujjuululirako, fadhahaba Uthmanu ya'uduhu, Uthman n'agenda amulabiko mukulu munne. Falamma wasala ilayhi qala lahu, watuuka wali n'amubuuza nti bima tashtaki, owulira otya? N'amugamba nti ashtaki ay akhafu min dhunub, lumbe lunnuma naye ntya nnyo okutuuka mu maaso ga Allah nga nasobya. N'amugamba nti bima tashtahi, kikyobadde kyoyagala, oyagala ki? Faqala rahmatullah, uridu rahmatallah, njagala kusaasirwa kwa Allah. Wenjagala wewa. N'amugamba fa idha mittu, wonna bwe naaba nfiiridde, Zubayr ibn Awwam yusalla alayya, Zubayr ibn Awwam yusalla alayya, yaba nkulembera jeneza yange, ye imaamu Sheikh Zubayr ibn Awwam yaba nsaalira wonna bwe naaba nfiiridde. Amala okwogera ekigambo ekyo, kozi malaku mawuti weeri ekyasembayo, naye teyamanya nti weeri. Naawe osobola okwogera nga tomanyi nti weeri, n'osembyayo ebigambo ebizibu ennyo. Famaata Abdullahi ibn Mas'ud mulahadhan, ono Uthman teyakimanya, kasi teyagamba nti ansaaliranga Zubayr ibn Awwam, n'akimanya bulungi kigambo ky'omukulu. Awo yennyini yateeka buteesiteesi kugolola munne. Falaqiya rabbahu hatta al-an, n'asisinkana Allah eyagenza okumulaba, kozi amusiibulira ddala ng'efaanagana bye. Kadhalika nawe obanga okola, tokolanga ng'olowooza nti okyalina obudde, obuvubuka bwo, obukadde bw'okola nga kyokola kyonna manya nti olongoosa kintu kisembayo. Ne bw'obanga oyogera bwogezi, yogeranga ebigambo byebisembayo. Ne bw'obanga owaayo kino ng'okimanyi nti ya Rabbi ngenda kusisinkanira ku kino, bwakwongera kyansi falhamdulillah, bw'aba akutudde oba ogenzi bulungi. Kadhalika olwaleero njagala kukola samale insha Allah tabaraka wa taala
ey'omusomo gwaffe okukwatagana ne sifaatu naari, ebitendo by'omuliro. Ngenda kusamalayizinga batabaddeewo insha allahu tabarakallah, basobole okugalulwa n'ababaddewo beeyongera okunyweza baabo tugifundikire batukwasa endala ly'emirimu subhanahu wa ta'ala. Twasooka ne twogera asmaa'u naar, twayogera amannya g'omuliro kwe twatandikira ddala. Tutandika asmaa'u naar, amannya g'omuliro ne twogera amannya 8. Erinnya eryasooka twagamba annaar. وقد ذكر في القرآن الكريم الله ينوي يتقامل أمن يغاي قوم 7 لها 7 أبواب ينوي يتقامل أبواب. وزاد العلماء ومن يبون كلامه إلين اليوم منانا النار. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم نجيانغا تما ekiyitibwa muliro n'owekitiibwa rabbul arshi wassama naye nannyonnyola ekiyitibwa muliro. Tugamba erinnya eryokubiri bawuyita jahannamu. Erinnya erisooka twagamba naawu, ogwokubiri tugamba nti jahannamu, eryokusatu ne tugamba lawa. Abantu bonna bagenda waliwo nataliiwo waliyadu billah, egyo gy'emiriro tegiri mulala. Lava muliro gwa kusatu. Tugamba ogwokuna baguyita hutama, eyo yonna gyayogera mu Qur'an, hutama. Tugamba ogwokutaano guyitibwa sakarun, wama adraka ma sakaru, Allah yajogera mu Qur'an. Netugamba ogw'omukaaga baguyita jahim. Tugamba ogw'omusanvu baguyita sa'ir, ogw'omunaana baguyita hawiya. Miriro egyo twaginnyonnyola. Wa kullu naari aw ismin, wa kullu ismin, buli linnya lyetunnyonnyola lwaki Allah yakutuuma amannya ago. Twogera kigambo jahimu, tugamba nti jahimu gwina abantu baago abagenda okubeeramu amakulu ennyo. Twagamba basatu. Twagamba asooka bamuyita munafiqun, ne tugamba owokubiri bamuyita ashabul maida, abasaba nabi Isa alayhi salatu wassalamu Allah abasize maida. Tugamba abokuna alu fir'auna, abo twabala hum ashabun nar, tebagenda okusookerayo ddala ku bantu b'okuyingira ekika ky'omuliro ogwo. Twogera ekigambo lava. Lava kitegeeza ki? Tugamba nti lava kitegeeza ekintu ekirya nga tekirikaawo, nga bwe gwokye ennyama n'eggumba bigenda kwaka omulundi gumu. Beritwala nga gwokeza eggumba n'ennyama bigenda nga byaka omulundi gwe gumu. So guno ogw'okunsi bwe gwokya gulemererwa eggumba ne lisigalawo. Eggumba lisigalawo oluusi ne lwokya ennyama oba omuntu n'afufunyala mu ngeri efaanagana bwe. Naye guli gw'eggumba bwe gwokya ennyama bwe gutwala n'eggumba tegulekaawo kisigalidde. Tusamma lava, muliro oguyitibwa lava. Wabeeramu omuliro omulala guyitibwa saqaru oba hutama. Al-hutama ennyukuta ezo ssatu, haau ne miimu, haau, taau ne miimu fi asli wahida, ziva mu kifo kyekimu zikola ebintu byebimu. Kigambo hatama kitegeeza okumenya amuliro, okwasaayasa buli kimu. Gugenda kuli omwana wa Adamu nga begumwasaayasa nga bweyasa n'embazi. Kubanga omuntu agenda kubeera munene. Twayogera omuntu omunene bwagenda okubeerako ku lunaku olwo waali batudde mabaina Makka wal Madina, wagenda okutuula bwatyo ekifo kyatuulamu. Mabaina Makka wal Madina ali muliro watuula, n'owokubiri n'owokusatu bwe batyo. Olwo 10 kiba kikomye owanvu.
kati omuliro guno guyitibwa hutama gwasaayasa buli kantu konna ne gwasa obwongo ne gumugjayo mu ngeri y'okwokya engeri omutya talabangako. lidhalika qala jalla waala Allah atunyumiza ng'ayogera ku nsanafu eri yayita namula udkhulu masakinakum la yahtamannakum shaytan la yahtamannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hatama bakoze ekigambo hatama kwasaayasa abantu mudduko musajja jabba saayasa kati omuliro oguyitibwa hutama gwasaayasa omutima. la yumbazanna fil hutama wama adraka mal hutama onogutegeera otya narullahi muqada allati tattali'u ala al-afida botematima mutima omuntu okuva wano nga bwe tugambye Makka ne Madina mutima gugenda kubeera munene gugenda kukwata ku mutima nga bw'owokya bw'alika bw'egutulika mutima bw'egutulika nga twakuba ekifaananyi wano baba oli ettooke ne lyokya omutima n'okaaba amaziga naye nomwonna terikikwoja naye ettooke nga likuli bubi likutta omutima n'ojja amaziga n'ojja ebiyendeyende n'okwata ku busubi n'oweetoolola onyonya bunyogovu ettooke liri ku mutima. wakadhalika hutama gwokya mutima tattali'u ala al-afida gwoba okutandika okwokya owulira ku mutima nga gwegwaliku ne bagutuma erinnya erya hutama ngeri efaanagana biri. lidhalika emiriro 8 nga betugirabye girindiridde bantu naye weebuuze nti oba otudde mu dalusu y'omuliro okyusizaamu kugenda ku dalusu ndala naye saagala dalusu eno oleke nga teweewuliridde. lidhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam mbaka yagamba nti ij'alu bainakum wa baina an-naari hijaba. yagamba bange muzimbe ng'okyali ku duniya kuno zimbe ekisenge kyo wakati w'omuliro. ij'alu bainakum wa baina an-naari hijaban ay jidaran teekawo ekisenge amazambi gabeere eri obeere eno osobole okuwona Allah subhanahu wa ta'ala. n'agenda mu maaso n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti walaw min shikki tamri ne bw'olaba nti akayinza okukwokesa omuliro kenkanankana akakuta kali ku nsigo y'entende. nabbi yakozesa nnyo entende olw'ensonga nti buli maka galimu entende era nga bagitegeera bulungi nnyo. n'agamba nti akasusu ako akabeera ku nsigo y'entende kalinga akaveera bwe kaba nga ke kavambi koyinza okukola kakutwala emuliro nako kazimbeko ekisenge nako kaseeko ekisenge. nejja hadisi mu Bukhari ne Muslim nabbi n'agamba nti wattaku nnaara walaw min shikki tamri. endala eri yagamba kuzimba ku muliro ekisenge ne bwe kaba nga kanaakokesa omuliro kenkanaanakuta k'entende kazimbeko kabeereeyo olina okukakola. lwaki fa inna lisaman ala naari la taqwa omuliro gwokya nnyo tetusobola kugumiikiriza. walidhalika hadisi eyokubiri n'agamba nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wattaku nnaara walaw min shikki tamri. yagamba nti faayo nnyo oweeyo akantu ne bwe kaba katono akanakuwonya omuliro kaweeyo. waayo akantu ne bwe kabeera katono nnyo min shikki tamri. era n'akumyawo hadithi nga bw'olaba kakutako ensigo y'entende nga ke kanaakuwonya omuliro wakasaana kuwaayo beera ng'okawaayo. faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallama mbaka laga nti fa in lam tajidu oyinza okuba tolina kyowaayo fa kalimatu tayyiba kale yogera ebigambo ebirungi osaddaakiraawo Allah amuwonya omuliro mu baabu y'okusaddaaka mu ngeri efaanagana bwe. kullu dhalika nabiyu sallallahu alaihi wasallama yatuukubiriza nnyo lwakuba yalaba ku muliro yalaba omuliro ragama anna Allah subhanahu wa ta'ala ghafala lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. byonna yabimusonyiwa naye yalaba omuliro nga tagonene. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بكنا تبولي nnyo n'agamba nti ishtaqat النار أو تحاجة النار والجنة. tugambye tufunzafunza byetubadde tuyitamu kati tulaba kufuluma mu nsomo guno ayuha al-ikhwa tusobole okubeera twetegekera okuwa ntuduka omuliro guno tulina okutwalibwa omuliro. faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam baka yagamba nti tashaqat an-nar aw tahajjat an-nar wal janna.
tahajjatu nar wal janna ebitonde bino bibiri omuliro n'ejjana byayogerako buli kimu kyayogera nga kiranganya n'akiyingiramu mu bungi mukkiriza asobole okukola omujemu asobole okwewala ekigambo omuliro fakalat aljannatu ejjana negamba nti yudkhilni au yadkhuluni bagenda kunnyingiramu baani n'agamba bagenda okusinga okunnyingiramu n'agamba nti adduafa aljannatu qalat yadkhuluni agenda okusinga okunnyingiramu enamba egenda okusinga okubeera ennene yagamba nti adduafa walmasakin abantu abo bagenda kuyingira ejjana singa oli muzumula eyo singa allah akuteekamu abantu abo ng'obalimu nebagenda okusinga okuyingira ejjana adduafa abantu abaali abanafu mu mbeera zonna abaali bamisikini abataalina bulungi mpangaala nga si nnungi baaliwo naye ng'empangaala si nnungi allah agenda bayingiza nnyo omuliro insabaru ala dhalik singa ogumiikiriza ku mbeera allah gyakutaddemu n'otoyingirira ate bino alinoona chansi gyakuwadde hakaza kalat aljannatu ejjana bwe tweyagamba kyabantu bangi abagenda okunyingiramu allah bwe yawandiika bayingiremu nze adduafaun walmasakin waqala rabbul alamin allah n'akugamba nti anti rahmati janabwe oli kusaasira kwange arhamu biki mashikitu ngenda kusaasiza bwendiba njagadde ngenda kuyingizaamu bwendiba njagadde naye batali baabo bokka ngenda bayingiza ejjana kubanga kusaasira kwange ne kugamba omuliro begwali gwogera gwagamba nti yadkhuluni bagenda kunnyingiramu bangi nnyo aljabbaruuna walmutakabbiruun abantu abaali beekulumbaza kuno ku nsi abantu abaali beefuula abawaggulu kuno ku nsi bagenda kunnyingiramu bungi obw'ekitalo faqala rabbul alamin allah n'akugamba nti anti adhabin antakimu biki man shikitu min ibadi ngenda kukuyingizaamu ngenda kukwokesa kubanga gwe kibonerezo kyange ngenda kubonereza ina gwe mba njagadde mu bitonde byange mu baddu bange begenda okuba nti bayingiza omuliro engeri efaanagana byo dhalika qala nabiyu mbaka n'atugamba kama inda imamu al-bukhari n'atunyonyola bulungi n'agamba muhammadi sallallahu alaihi wasallama innama al-a'malu bikhawatimiha emirimu gyonna gigenda kukomerezebwa nakyosembezaayo okukola kyovula bakusalama atukube nobwobanga wakwata Qur'an oli hafiz wagikwata emikaddimu ogimanyi khutuba ozisoma bulungi enkomerero eyo yegenda okusalawo omaliriza otya weeraliikiriza nnyo basahaba nnyo weeraliikiriza nnyo omaliriza otya dhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallama mpaka n'atugamba inna al-insana mazima omuntu yamuntu ala ma yaishu alayhi omuntu kyawangalirako kyafiirako waman mata ala shay'in omuntu alifeeta kweyo embeera yobuathu alayhi kubagenda okuzuukiriza yawma al-qiyama yafiiridde wa mukadde we ng'agenda kulya krismas ne mukadde we tagenda kugibwayo yesu tujja musaalira tujja mukolako byonna byonna naye ng'amaze okuwangula empeera z'abantu abo dhalika inna al-insana yamutu ala ma yaishu alayhi omuntu afiira ku ekyo kyawangalirako wa yubuathu ala ma mata alayhi era allah agenda kukuzuukiza ku ekyo kyofiiriddeko innama al-a'malu bikhawatimiha enkomerero y'omwana wa adamu agenda kubalibwa ku ekyo kyafiiriddeko aina satamut oba ogenda kufiirawa walidhalika mbaka tukubiriza nnyo sallallahu alaihi wasallama okuyitiriza nnyo ekigambo ekigamba kitya allahumma inni as'aluka husna al-khatima ay allah nnongosereza enfa yange kubanga enfaayo yegenda okubeera enkomerero walidhalika qala nabi sallallahu alaihi wasallama inna abda la yatakallama kalima muntu asobola okukwogera bwogezi kigambo wala yulqa laha bala وفي رواية ولا يلقى لها بأسا كتفت ويهوي بها إلى نار جهنم 70 خليفة نبقى على البيت سامو موليو kigambo mugambo
atema innal abda la yatakallama kalima mimma yurda rabbuna ekisanyusa Allah wa yadkhulu biha aljanna Allah namuyingiza amadala nsanvu empangala y'omuntu Allah agibalirako mu mbeera y'okuba nti amaliriza edduniya kadhalik nabi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba innal abda la ya'malu amalan zamanan tawila omuntu asobola okukola omulimu naye ng'omulimu muwanvu min ahli aljanna naye ng'emirimu egyo gyakola gy'abantu bamujjana wa yusbiqu lahu kitabu min ahli nnaari fayadkhuluha naye ekyanga kyanga wano mu kufa kwe bamutwale bamukebereko bamutwaleko mbajjajja olumbe luganye mwana watu ne bamutwalayo wayamuutu fiiha n'afiira kweyo embeera so nga abadde haji mulungi abadde musajja mubiri mulungi musajja wa jamaa idhan akhira neegaana lwaki abadde alina endowooza nga akkiriza bintu ebyo nga tanaba kufuna kiseera wakikolera kati bwe yalabise n'akikozesa Allah n'amukwatira waliyadu billah fa inna nnaara a'addaha Allahu liman asaahu Allah yategeka omuliro eri buli muntu amujeemedde mu ngeri efaanagana bwetyo falidhalik tulina ennyo okutunuulira ki tulina okutunuulira husnu dhanni fillah omuntu wabeera lowooleza nnyo Allah bulungi buli lwolowooleza obulungi ku nkomerera akuleetera ebirungi n'ofa mu nfa nnungi n'ofa n'amawulire amalungi falidhalika lamma zaala nabiyu sallallahu alaihi wasallam shaban nabbi bwe yagenda n'agenda okulaba omuvubuka kaana mariyu muvubuka yali alwadde fazaala lahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam mpaka n'amusinkana n'agenda yamulabe faqala lahu kaifa tajidu namugamba nti olaba otya mulwadde owulira otya namugamba nti ya rasulallah arju llaha nina essuubi nnyo mu Allah walakina akhaafu dhunub ntya nnyo Allah nina essuubi mu ye mwesigga nnyo naye mpulira nti bye nakola bineeraliikiriza muloofa nga nina essuubi mwali faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam mbaka n'agamba nti la yajtami'ani fi qalbi abdi fi hadha almawqif endowooza eyo ennungi eyo teyinza kubeera mu muntu mu kino ekifo ky'olimu illa a'taahu Allahu ma yarju Allah asalawo n'akuwa ky'omulowooleza ekyo agambye nti ndowooza Allah okunkola obulungi wadde nga nina bye nakola naye ndowooleza Allah buki bulungi nabinanga tikiyinza kubeera mu ndowooza ezo bbiri okujjako Allah akuwa ekirungi ky'omulowooleza wa amanahu ma yakhaafu kiri kyotya n'akigira ki n'akisazaamu famata shaabun musajja nvubuka n'afa wahuwa min ahli janna lwaki yalowooleza Allah bulungi nti ajja musonyiwa tolowooza bukambwe n'omulowooleza bukambwe lowooza nti ne rahmatullahi min sifatihi subhanahu mu bitendo bye alina okugira ki alina okusaasira alina okusonyiwa dhalika qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam hadith al-qudusi qala Allah azza wa jalla Allah yagamba ana inda dhanni abdu bi ana inda dhanni abdu bi ze ntambulira nnyo ku ndowooza y'omwana wa Adamu gyandowooleza fa in kana khayra fa khayra bw'ondowooleza nti nja kukolera ekyo era kyakola era kyogera nti omusabize ogende n'akuggyako amadini kubanga kyalowooza kyekyo kyalowooza ne gakuvaako bulungi kubanga kyamulowooleza ekyo tegayinza kumuvaako illa biidhinillah falidhalika qaala ana inda dhanni abdu bi ze ntambula na ndowooza ya mwana wa Adamu gyandowooleza fa in kana khayra fa khayra wa in kana sharra fa sharra falidhalika yukhraj min an-nar arba'a bagenda kujjayo abantu bana min an-nar bagenda okujja abantu bana mu muliro nga betwalaba be balijjayo yuraduna ila rabbihim babatwala eri Allah ababuuza jjeyo fayiro ze ababuuza akana n'akataano bw'aliba ababuuziza subhanahu wa ta'ala akana n'akataano osanga ogenda basinga Allah abagambe nti bonna mbatwale muliro abo mbatwale muliro ng'amaze okubabuuza nti waliyo kyonna kyonna ekikoleddwa nga babalyazaamaanyiza qaalu la wallahi tubalyazaamaanyiza ebyo byonna bimusanze mu fayiro birammwe qaalu naam byonna twabikola Allah abagambye mubakwate batwale muliro bonna mbazzeeyo muliro
فإذا هم يلتفتون mugenda kubeeramu omusajja ng'amagaga bw'ati nga babatwala malayika zibazzaayo omuliro. Allah babuuze nti ya ibni adama lima taltafit, lwaki omagamaga? amugambye nti ya rab lam yakunu dhanni bika, sinnaba kukulowoleza kigambo ekyo, kino kyotukoze teri ayinza kuba nti abadde akikulowoleza. Allah amubuuze naba n'okwogera obwogezi naye kyansiseeko ekya bunene, okwogera obwogezi naye alina okusaasira kunene nnyo. ayinza okulaba nga wena weegonzezza nagati kati omutwale mu jjana, ate era mukambwe omuzibwa gati wena weegonze omutwale muliro oyo anepangira kati weegonza kukolera eki si gwe wabikola kyonna abisobola bulungi. eyo kyansi y'okwogera ne Allah ya bbeeyi nnyo. omuntu agenda mugamba nti wallahi subhanahu wa ta'ala ma kana dhanni fiika, sinnaba kubaako nga nkulowoleza bwendi. Allah mugati wama dhannuka bi, obadde ondowoleza ki? amugambe nti idha akhrajatni min annar, bwe watujja mu muliro twalowooza alla tu'idana fiha, toyinza kutuuza lwaki otujja mu muliro. Allah mugati mukati batwale mu jjana, abo nabba twale mu jjana, bwati olowoleza nti mubatwale mu jjana. idhan husnu dhanni fillah, lowoleza Allah mu mbeera yonna gy'oba olimu, mulowoleze birungi, oba oleese sifa ye weesaanira mu ngeri efaanagana bwe abantu bagenda kuyingira ejjana, ayinza okuba ggwe. lwaki? falidhalika shaitaani bwe yamala okusobya neekumawo neegonda, kubanga ekisinga okutegeera omuliro shaitaani emanyi omuliro omukambe gwagwo, ate era etegeera bulungi ejjana. falidhalika bwe yamala okusobya n'agigaa n'ejja eri Muusa alayhi salatu wassalam, nemuza ti ya Muusa inna rabbak, manyi bulungi nnyo nti Allahu rahmani rahim, musaasira ate musonyi nnyo. njagala ogenda okumuŋŋambire hal li tawba, nange ayinza okunsaasira. njagala ogenda okumuŋŋambire kuba nkimanyi bulungi oyogera naye. namugamba naam, nja kumugamba. n'agenda n'amugamba. olwokubadde musaasizi nnyo n'amanya nti ekitonde kino kitidde omuliro n'effujjo kyelirina ekireme, n'akigamba naam, genda omugambe idha arada li an atuuba ilayhi, bw'aba ayagala muddiremu, falyadhhabu ila qabri adama, agende we bamuziika Adamu kuba amanyiiwo, fayasjudu lahu, agende avuuname kama amartuhu, nga bwe namulagira. yadhhabu ila qabrihi, agende eri kaburi ye, falyasjudu lahu kama amartuhu, agende amuvuunamire mutadde. Singa tukyalinza kusoma Qur'an nogamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, singa tebikyaliwo, oli nga yafuukadde muganda waffe tugenda mu jjanaaba. laba rahmatullahi alayhi. kyovula nti Allah bw'obanga yakugamba beera mugonvu, kyovulaba nti essola yesinga ibadaati zonna, kubanga obugonvu buli mu ssola buyitirivu. ebiyungo byonna bikola, nodira ekyenti ekyebbeeyi n'okiteeka wansi, musajja wankobogo wanvunza wajja ekigere oteka ekyenju, tobitunuulidde oba afaanana atya wankobogo, wajja enkyakyaze gwewoteeka ekyenju n'omuganda subhana rabbiyal a'la. obugonvu obwo bwolaba obwo bwafula essola okuba nti yabbeeyi. namuganda nti genda kuvunamire kabuli, namuganda nti yamuusa hali yuqalu, naye kuba otise ku minzaani y'amagezi bulaba kirimu amakulu ekyo, soka otise ku minzaani. lam asjuduhu hayya, nga mulamu waali nagaana mulamu, asjuduhu mayita, kati ngende nvunamire kabuli. takhayyaru ma'i, soka olabe nti Allah subhanahu wa ta'ala dhannu bihi khayran, kasita omulowoleza obubi chansi ne ziggwayo, okutuusa olwaleero takyalina chansi esonyibwa. Allah yamuggyako mu ngeri efaanagana. yamubuuza ebibuuzo bingi, ma mana'aka an tasjuda idh amartuka, lwaki tewavuunama bwe nakugamba, lwaki tewavuunama? chansi yaliwo, yali alina kuga nti Allah tubagambye malayika zigende zivuunama, nze ndi jjini, kati alivuunamye eti nze nali jjini, naye ndalowooza nti ogambye bamalayika, nze kyammanyi kuba nti bali bamalayika, ate nze ndi jjini nga ndinda lwange. olaba kansa bweri kulakitiko obulungi, kale gende naye agamba khalaktani min nuuri wa khalaktahu min tin, biri bisooto muwajja omuntu, tenzi wanzija mu kitangala. olaba kino kiyinza okuvuunamira kiri, lwaki nti ekivunamira nze. hayyalu ma'i takabburu. falidhalika
nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga bulungi omuntu mutakabbiru n'agamba nti man mata walam yushriku billah, omuntu yalifa nga tagase ku Allah yadkhulu aljanna, aligenda kuyingira aljanna, yadkhulu aljanna. Senga teyagatta ku Allah wa mata nafa yadkhulu aljanna janajirina. Wambuuza nti wa in kana zani au mushriku au in kana zani au sarikun, ne bwalibanga mwenzi oba mubbi aliyingira aljanna n'agamba naam, kasitaba nga teyagatta ku Allah. Namubuuza emirundi esatu naye n'agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa fi qalbihi, omuntu alifa wa fi qalbihi mithqala min kibri la yadkhulu aljanna, senga alibamu akantu akatini nnyo nga kakwekuliza tagenda kuyingira aljanna. Lidhalika shaitanu yagaana okuyingira aljanna lwakukebole. lam asjuduhu hayyan, nali mulaba nga mulamu neŋŋaana nzi asjuduhu mayyita, ate ngende ku limbo tandika okuvunamira limbo, takabbur. Falidhalika omuntu alina takabbulu, nabbi yamugaana mu jjana tagenda kuyingira aljanna. Nebeka libeera mithikaala nga katini nnyo agenda mu muliro waliyadu billah. Falidhalika Allah subhanahu wa ta'ala yateekerawo ebintu bingi ebituyingiza aljanna okuwona omuliro. Bukaau ahlina, abantu b'omuliro twagamba okukaaba kwabwe bagenda kukaaba bakaabe hatta tanqatu ddamu, musaayi gugenda kuggwa, amaziga agenda kuggwayo, wayabku addama, bakaabe omusaayi. Nabbi yagamba bagenda kukaaba wa in ursilat sufunu, ne bateekako amaato ku maziga ge balikaaba n'omusaayi, najala bagenda kutambula, amaziga agenda kutambulira kambaata aganene agetikka ebintu by'ekyalo kino kyonna. Omuntu agenda kukaaba olw'omuliro ng'eryato lisobola okutambulira, qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam. Falidhalika kigambo muliro kigambo kinene. Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekayo emmere, twagitunuulira emmere y'abantu b'omuliro, ne tugamba nti waliyo ebyokunywa, waliyo kye twayitaani, twaliyo kye tuyita gasaaku. Gasaaku kyeki? Gwe musaayi ogutambulira wakati w'ennyama y'obukafiiri n'eddiba lye, baguyita gasaaku. Waliyo ekyokunywa ekiyitibwa hadidi, ekiyitibwa hadidi combination y'amasira na musaayi, kyokka n'okufuna chance okugabba, osobola okugabba ku nnyota egenda okubeera mu muliro, naye nga kawunya mazibu, kivondo kiyitirivu. Naye ekyo bagayita gasaaka kyekyokunywa kyayo mu muliro jahannam. Waliyo ekiyitibwa moholi kyakunywa, bigenda kwesera nnyo, biringa bikolansi. Allah agenda biwa abantu nga byokya, tebireka lubuto lwa muntu nakantu konna nakenda konna. Netwogera waliyo emigga, waliyo audiya, waliyo ensenyi, waliyo ensenyi oluyitibwa wailun. Buli muntu yenna yagayalira essola bagenda munyika mu lusenyi oluyitibwa wailun. Newabeerayo ekiyitibwa sijiri, mulimu amakomera, waliyo komera liyitibwa polisi, liri ku polisi, bagenda musibira ku polisi mu muliro. Omuntu yenna alina takabbulu yawma alqiyama. Netutunuulira ensonga endala etwayogerako, yazidu llahu bihim adhaban, Allah agenda kubongeramu ebibonerezo. Yagamba nti zidnahum adhaban fawqa al'adhab, tugenda kwongera ebibonerezo, tubiteeka ate ku bibonerezo. Ebibonerezo bigenda kubeera bibonerezo. Ibn Mas'ud yalabula yagamba nti aqaribun, Allah agenda kugulawo amasitoowa g'ebisiga. Aqarib agenda kugulawo amasitoowa. Bazabaniya tubamanyi, Bazabaniya agenda bagamba Mali owa polisi omukulu, agenda gamba Bazabaniya mugende mugulewo amasitoowa g'ebisiga bijja bitandika okukuluma. Yagamba nti ekisiga ekyo yali annyonnyola amannyo gaakyo, ekimu kyenkanankana omutende, erinnya erimu lyenkanankana omutende oba omuti gw'amasannyalaze. Bagenda kuleeta amannya ago bakufumitemu, buli ogwakuyingira dda ate amannya ago gagweremu, bagola omuti gw'amasannyalaze nga lyerinnyo egumala okuyingizaamu gasigaago kama kala Ibn Mas'ud, litandika okusumulula obutwa bukuyiikiremu soka obuli ettabu. Allah kyava agamba nti zidnahum adhaban fawqa al'adhab, tugenda ate kuyimbula azaabu endala tuzongereze ku zigali. Abantu bagenda kujja bulungi nnyo, nga bwola aboyokeza ekyennyanja ng'ayidde bulungi,
Allah asindikiza bali yazijezi kubula nyama yonevi ku magumba birima n'okufa ku magumba Allah natugamba nti kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda ghayraha liyadhuqu al'adhab kati nyama yene yayidde malaika zigenda kukulira bayite yikeveeko ate baleetaagalala bakakwambaze liyadhuqu al'adhab osobola ate okuwulira ettabu eteriye ya bulijjo okugeri efaanagana bino bannange omuliro olaba ng'oguli ewala naye bakuteeke mu kaboli ojja okutegeera omuliro allahumma ati nufusana taqwaha وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم لا تحرمنا الجنة اللهم لا تحرمنا الجنة اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات على الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tujuju domuliro bakuntani kwa pakajitwa kumalite bidhni subhanahu wa ta'ala uliyomwalo alise kwamba bamuliro fa inna lisamana ala dalila taqwa bidhni yafikita kusula muliro wa Allah mkambo mzima.